Kitalo wuno muganda waffe enkuba kyeyo eyagudde eddalu ng'ali ku ddungu. Tebamanyi bimukwatako, tebamanyi mayitire ge lwansonga, tamanyi mannya ge matuufu, tamanyi gy'ava, talina nnamba ya simu ya mukama we, tamanyi ani gw'akolera, talina nnamba yonna yadde eya famire ye. Ngenda batwalako mu katambi ke kaneeno mubeere nga mukalaba mukekkaanye. Tomanya tuyinza okufunayo omuntu amumanyi, tunoonya details kwani amumanyi asobole okuba nga ayambibwa. Jangu obeere nga osubscribing ekigambo subscribe tukirekayo waneeno nga tonnaba kubanga olaba vidiyo eno era okwate ne ku notification bell ebeera waggulu buli vidiyo yonna ogenda kubanga ogiraba. Mu katambi yenze Sheila Adita abakuzako kandowooze nti no buli omu ali bulungi. Katugendeko mu katambi wabula teweerabya kusubscribinga, kulikinga yadde okukomentinga kijja kubanga kikuyambako buli we tuteekayo vidiyo. Katugendeko mu katambi ka mwana muwala okalabe okekkaanye naye jjukira bw'oba omumanyi munnange gezaako okubanga onteerawo ka message mu bwangu asobole okuba nga ataasibwa. Katugendeko mu katambi. Nedda toli mulalu ekyo nkimanyi. Ebifaananyi nabivuddeko dda. Nakasiita Sylvia nze ebifaananyi nabivuddeko. Owandabyeko nga nkuba ekifaananyi wano. Nze njagala kukola ki? Ate erinnya olitalya tolitwala. Ani? Eryo erinnya ly'ebbulooyi tolitwala. Sina gye nditwala sigo waliŋŋambye. Oli munnayuganda munnange. Kati ye gwe gwe bansindikidde. N'omulala yazze ne mmulaba. Waliwo n'omulala yazze? Naye wenfiirira wano ku mawanga. Waliwo n'omulala yazze wano eno? Kati nakasiita tukoze tutya okufunira amazzi? Nakasiita naawe olimbyemu. Oŋŋambye kampani yo yeyina okuwandiika ebiwandiiko n'ekujja wano n'ekutuusa e Uganda. Ne ndi mukubuuza kampani bagiyita batya erinnya ngitegere tugikuubire kati ku ssaawe. Nenfiira wano ku mawanga. Kino nakasiita mulamu wange ondaba nze siyina buzibu. Nze just njagala nkuyambe buyambi tukuze ewaka e Uganda. Kitegeera mukwano. So kati kyenjagala ki ekintu kimu njagala kutegeera kampani yo bagiyita batya kyokka kyobumbulira kaki kimu kyokka era bw'okiŋŋamba togenda kuddamu kuwulira kigambo kyange nga nkusumbugwa. Ebanaye nakasitongobye sirina muntu andeese kuolaba nzize wano nga ntambula gwe tulaye gye nkuba ogoba ali mukwe bambi waliwo akusumbuwa mukwano kitegedde. Kati nakasiita bwenfuna emmotoka tusobola okugenda ffenna ewagundi eri ku poliisi gy'ogambye. Oli munnayuganda munnange naye obumwe bwange kunyonezako kusulako ki nga tegoogera. Nga lwaki tegoogera naawe? Naye kankubuuza waliwo amazzi g'oleese. Ngenda galeeta mukwana amazzi ngenda galeeta. Ngenda genda wali mbulewo eccupa ngireete. Olowooza ate ndi siina ssente naye eccupa y'amazzi enannema tesobola. Kati nakasiita labayo omusango mukyayogera. Sokolayo Mukwano okiraba. sokolayo bwefaanana. Nkiraba. Kati omanyi tutambule ffenna Anyambadde muneempale. temuli njagala kuwa empale, njagala kuwa ekiteeteeyi. Kyendagala koze ekisente ekirika wano naye njagala kukukola. Akati ani mukugamba kyekino njagala tutambule fembi tugende tudde wali bwe tutinga wembeera. Nze ngende nkuleetera ekiteeteeyi obikeko ku ekyo waggulu tufunire n'amazzi. Kiraba otya? Ndowooza akaakatambi mukalabe bulungi aka muganda waffe omunnayuganda ali sitaka ku ddungu yajja okukola nga gwe wabula n'atabuka omutwe. Tebamanyi bimukwatako. Omuntu eyakutte akatambi ako ye akakasa enti nno munnange omuntu ono yeetaaga kuba nga ayambibwa mu bunnambiro. N'eyakutte akatambi talina nnyo kyamaanyi kyamumanyiiko. Omuwala ono talina nnamba ya simu yonna gy'amanyi yadde eya mukama we yadde ey'abazadde be yadde ey'omuntu yenna tamanyi nawuwa gye yavudde kukola naye yeetaaga buyambi. Amanyi omuwala ono obanga amanyi kampuni mwe yayitira oba abantu be mubeere nga mututegeeza mu bunnambiro. Ebintu we bitu bigwa nnyo ku baganda baffe ba maid bibagwako nnyo. Omwana n'akola n'atuuka ekiseera obwongo ne butabuka bakama be mu kifo ky'omutwala mu ddwaliro bamusuula busuuzi bw'endu era obutambi bwe buti mubulabye nnyo nga baganda baffe bali ku street
balwadde batabuse obwongo abamu nga bagudde bugwiddalu nga si kutabuka butabuzi bw'obwongo osobola okutabuka obwongo n'obeera nga tokyategeera bulungi naye nga togudde eddalu nga tokola byesittaza osobola okubeera just traumatized ng'oli yakutraumatizinga n'obeerawo ng'olaba ebintu ebitaliwo era oba nga otegeera ebintu ebyayitako oba ebitannabanga bibeerawo so ebintu bwe bityo bituukako nnyo naddala eno mu biyumba abamu stress yebibaleetera abamu bayita mu tocha abamu kukola nnyo ne bakooya obwongo ebintu nga bwe bityo so muganda waffe ono munnange anoonyeze wamu mwena abamumanyi ng'omanyi erinnya lye omanyi famire ye oba omanyi ofiisi yonna yonna eyamuleeta beera ng'oteekawo waneeno ka message tukalabe mu bunambi bulo tutandike okuba nga tumunoonya tulabe nga muganda waffe ono ataasibwa jjukira mwana wa buwala asobola okutuukako ekizibu emmotoka zisobola omukoona abasajja basobola omulwepinga ng'embeera we mugimanyi ate munnange ebintu by'eddungu nga we mubimanyi yeetaaga buyambi mu bunnambiro tusaba gwena amumanyi obeere ng'otutuukirira embaagala nnyo teweerabira subscribinga kulayikinga yadde commentinga see you later